So we have walked a journey of 12 years. So as you prepare to call me uncle, just know, because of my age, just know in the future I call auntie, in the nearby future. So it has been a great journey, I can say, but all in all, I want to thank God. It has been a total blessing. When you see Rema, it's a total blessing. I think there are many other musicians that can sing better than her, but God has blessed her to see that she's the best. That's God, I think so. We have passed through many battles, and people say, maybe you're wise, maybe you do good decision making, but there is God who gives you that wisdom. So I think our journey has been blessed by God. We are waiting for you all to come on 23rd. Our show is not just a mere show. It's something different. It's a production full of surprises. Actually, even me, I'm going to buy a table so that I can sit there and watch. Because I don't know what Aziz and the team are planning there. How to sit and watch. I won't be moving. It will be West Records CEO, Mr. Eddie Sandy, who is the chief organizer of this show, to move around. I will see that day. So okubeera nnyo bannange, mwebale nnyo buli kaseera tubeetaagira ne mulabika. Mulimu si mwangu okusigala nga tutambula nga bwe tubadde tutambula. Nasisinkana omukyalo ono 2012 era controversy awo ava mu Gagameero, lutalo lwali lunene nnyo ne Mukama yatuli mabega tusobola okutambula obulungi, kuba sitwalina buzibu ku muntu yenna naye nga twagala kusukulumako kusingako kwe twali. So tutambudde emyaka mingi, myaka nga 12 n'omuyimbi ono. So amanyi oluusi okumpita omuzeeyi olw'emyaka gyange, naye emyaka 12 etambudde si mitono. Mu maaso awo naye jamuyitanga anti oba senga Rema, ategeere nti emyaka eba blessing. Show tegenda kubanga show za bulijjo. Situkola shows lwakuba twetaaga okukola show. Tukola shows lwakuba akaseera ako tulaba nga tuli ready. Tuba ne music mungi. Twakoma okukola show 2 tutambula ne last year mukole bannange mukole. Kati akaseera kano tusuubira nti tuli ready. Show muzimanyi osooka ku setting oyingira obanga agenze mu nsendala. Otuuka n'ogamba ndi Uganda, ndiwa ningoze mu show ya Rema. So tetutunuulira nnyo kufuna sente nyingi, tutunula nnyo kukola kintu kirungi ekyo kinaasigala ku mitima gy'abantu nga newegiba emyaka gijja bajagamba twalabako ku show eti. So tugenda kuba wano nga 23. Ekyatuteesezza wano gye tubadde tukolera shows ebiseera ebisinga babadde watono ng'abantu bangi bafiika ebweru. Ne tugamba katugende tufune ku kifo ekinene ekyo naye tusigadde quality eri gye babadde balaba n'okusingako. So kwe kujja kushare toni wantu gena kukola quality esingako gy'otalabangako nkakasa, but mu kifo ekyeneko okusinga yobadde bulijjo. Ku Sunday tugenda Masaka ewaffe, nze nva Bukoma Nsimbi, tugenda Masaka Maria Flow. Ab'e Masaka ewaffe suya tebali balabeko ku show eti. Actually tebagirabangako. Nimba manyi bawagizi baffe nnyo. Ab'e Masaka mugule mangu tickets zammwe. Mu kaseera kano tujja kuba tuzirangira awo tugenda okubeera e Masaka. Mujjengo obudde bukyali kwa show zaffe zitandika mu time ng'obudde bukyali atuzimalirize mangu. Nebaza nnyo basponsors baffe gye twagenda ne mutwanguyira. Sebo wa Next Media. Olwayingira temwasooka kutunula muti mwagaa bugambi. MOU yo tusayininge obulango butandike watukwasa Brian oyo n'abalala batukola bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe twagenda ku Nation Group twatuukayo ng'ate bo bali excited n'okusinga. Tugenda kukola ku show yamu ne basanyuka tugamba kikyo nali muganda wange Edisend n'agamba kino nga kisuso obukambwe. So mwebale nnyo omukwano ogwo ne company BSPA gwemundi gwesoose okusponsoringa shows. Ate nojjanga ozijjidde ddala si kujja buzi. Weebale nnyo kujja Akron. Mwebale nnyo manyi nti embeera ejja kutambula ddala bulungi ku bintu by'eddwaliro by'amalwaliro by'omutunda. Temuteyadde ensobi okutujoyininga yabadde solution ennungi. Aba Aquafina, Pepsi. Mwebale nnyo, mwebale ddala ku last minute mugaa nti katugende tukole nammwe.
aba Judical Solutions mwetambudde nammwe myaka mingi nnyo batambula ffenna so tukoze ffenna tulowooza nti bwe tulina bingi byakwogera. Radio stations ne TV endala buli twadde tutuuka nti Bulango nga mwanguwa ekyo ne kituwa amaanyi. Kati ekisembayo be bawagizi baffe bwe twalangira concert reaction yaabwe yali so high. Bwe twagambye nti tickets zitandise okutundibwa ku charisma.com ticket batandise ozigula wetwogerera bali mu ticket mpitirivu nnyo era alebbaadi enaatera okuggwayo. Tunagenda okuleeta eza next week ezo tisuubira tukujja kubaako alebbaadi lulwekyo atanafuna afune alebbaadi ye. Mwebale nnyo amaanyi, mwebale nnyo ba artist omutima gwe mulaze. Tables Diana oguze, Misa yaguze table yagiguze dda n'abalala bangi Pastor Bugembe naye mayajagula n'abalala. So tutandika ne family yaffe yennyini tutandika nayo tulyoka tugrow. We are going to have a successful show without